Onkabia, please. Joko live Onkabia. Jako bayala mala Wanji? Dato limumono nagira tugire. Kale. Mal. Leka wansi kamera. Mikona kiri jino kola. Kale kanteke wansi kamera. Naawe abantu sabuni abakalira mu ngalo. Mulalu. Agenda kuteekamu kati ayambala. Adduse. Agenda kwambala kati tulaba. Mulalu. Adduse. Avuddeko adduse. Nakugamba akabata ekiwala ekyo tekitegeera. Kituyimisiza wano katugenda genda mba amalaya. Gwe kabata tutuleeteranga abantu batuyimisa bintu bya kisiru. Katugenda kuddawa. Ensi yonna sabuni agikalidde mu ngalo. Kisiru. Kukabata omwekyokoza abasajja. Tutugenda tutwala mu bamalaya ewakiiwa. Tekyala kituyimisiza kigenze. Kabata ndamutu takula hivyo kutegere kazi ni. Kati tugenda kola tutakabata. Wao manyira Israeli mabito. Nakugambye toleta kiwala wane ekyo kijja tuyimisa kidduke kipantha. Oyo pantha bwato kati ye kwadduse. Kati nze ngenda kola atya irini ntala ali mu America. Nandibadde nziruke w'omwagala ne mugamba mama ansonyiwa njogedde ebyekisiru naye nze wuwo. Ekiwala kinjogezezza ebigambo. Abasajja sabuni abakalidde mu ngalo. Kabata wabadde oleeta waaki ogwo omuswaswangule wano. Nze kwekalira oludde gundi nagiguze dda. Data agenda. Kakamula alina kaguze dda. Kakamula alina kaguze dda n'atera okuwawula. Okay, kale kansi. Osoka kuteekako kakamula alina osunguwala kati nzimbye ng'omusota ttimba erumbye. Kankukwateko wali kakumyumyule myumyumyu ngitakulule. Kati numbye ng'omusota tuyimbe laba nno jjajja Yoweri Museveni okola ki wano gwero bulaka pasa ajja kukunamira 226 bakuwangule. Wano we wajja batomanyi nti wano we wajja tuli bagwagwa nnyo n'okusinga. Bana amasimu gamwe mwe mumanyi. Amasimu gamwe mwe mumanyi. Bano muzeeyi agambye mwana abasukulu w'embaagala. Tulimba 2023 babuza ko munange muline kwino social media amasimu gamwe mwe mumanyi. Mama mwe batata bamwe bali. Timbe erumbye. Kankukwateko wali kumpomponi. Kumyumyule myumyumyu ngitagulule. Pazo siri konde mukunemesa data agenda pantha gira. Data atugwako sabuni atukalira mu ngalo. Kale ngenda balagako. Kyambala. Mutandike mbere serious. Sabuni wa. Ngenda kambala kana akayisa. Mpataulo mpaka Yesu. Wano wetula enkumbi njirina teweralikira enkumbi njirina enkumbi yina enkumbi y'abasajja leka bato ogimanyi tomanyi mulafu abasajja tuba n'enkumbi kibeerawo kiwerowero kyekisiimuula emmotoka yekolanga enkumbi njirina Jacob gwatalina nkumbi. Abantu bagabye libako bafune kasabuni abantu abasajja tebanafuna sabuni banguwe gumamwe dakika gatano buli omwaka ataka sabuni banguwe tekirwawo kale abatapinga msukuni wano wetulaga pantha simu jiteke kuzabuza nyabara natulaga ngenda ali banaga abasajja buli omwaka atenkumbiye buli omwaka atenkumbiye bagambye tulinda buli omwaka atenkumbiye ready onagambye bamaliriza tutandike buli musajja afunye akasabuni mu ngalo yangu wa sabuni atukalira mu ngalo iye mali biliri angekiwundu nga bode kubye maziki agensujju kale kati munde antu ngambye mwagala bina kati kankulage teka munaye ku nsujju wa bibirire wabere wabisibisi tulabe twagala mabina go nga ate oli mukalu muzibu naawe kola kina anti twagala ku kasabuni kaffe tukalina tulinze gwe tutandike tugende twebaka kale ogala genda kweko bakasabuni yesebo kale kanye tekemu akapali kale ffe nawe tulinza nze olukalaba akawale nga nva ku live yo kabaata kati DJ ngoli okola ki DJ ube nkudi musajja kudi nze DJ akola ki
Linda bokube kubisina yambala mpale. Uteka jamba. Tana Soko yambala akawa. DJ Jacob okola ki? Jacob yayingidde ekinabira abantu bonna balinze gwe batandike. Okay, kanyambala akapale. Yasuza azira gwe yasuze mu maguru. Ono kwansala ono sebe chairman goli kugamba ali mu kiyigo. Temutage ngai dale. Ali mu kinabiro? Mbwali mu kinabiro mukono guli omukazi yakangulira essimu. Topa ku kalinda ko. Omukazi yakangulira essimu temwonoona ekintu kino temutaginga. Mundaba. Okulaba ffe. Tereza mukatini. Saidi zenu nenda. Tereza mukatini. Soko yambale Jacob soko muleka yambale ekibuga ky'abaluvuki kiveeyo bulungi. Hata abadde agitunuza bubi. Kati ahakiriza wansi kateka wansi. Teka wansi. Kati fuba okulaba ng'ettama erimu tolibikka nnyo njogerera abasajja abatasobola kwogera. Ettama erimu tolibikka. Tuyagala abika ettama. Ettama lireke abasajja buli lwe tulirabako. Muline tuwulirira ddala nga tuwulira bulungi nnyo nga kitukola bulungi. Okay, kale ya. Tukira twakula tebatukkiriza kulaba ku mpale. Nsimbe webati. Kati zako saidi zenu kule. Muline tuwulira. Avaye. Obadde buti wali obadde dayo. Obadde ki? Jajjange kyose ni peki. Okay. Kale. Yanguwa. Basa agenda tulaga ku kapale. Tuli abantu 1200 mu kikumi. No live njira bati on risk simu za mwezi bwatuka. Mwe kugamba abantu abali wano. What happens on TikTok stays on TikTok. Yes, stays on TikTok. Eno TikTok waba wajijjako ng'omutima munafuddayo ku Facebook. Yakusanze nyina n'abantu agamba jase nkulaba ku TikTok naye nkutya nzize no mu inbox tonvuma nzize kuwa kirabo n'ogamba Mukama Katonda wulira ne byatandise nabyo naye era ekirabo n'akikuwa n'agenda Salima namujja wakabaata samufunira muzino era sagaza aliye nikati kabata mwana totukinako man buli kyetufuna tukigwana nze bwensula ku live yo nga nje saamiridde mba nfunye musaalo obeera tonnyambye yasi nsaba kwogerako Jackie agenda kukyusa erinnya. Kaabya yensonga esookera ddala Salima lekera okwekaabya. Kati kankubuuze Jackie amaze emyezi emeka wano ku app ng'omulaba gyaweze ebiri. Awo nzija. Bano ba emu mukasade ke baliwo nga weebali kamaama namusangawo okumutegeera. Si ku live ya Salima. Bano ng'abantu abamu temugenda tukinako okusirika kwaffe mu kufuula nti ate tuli basiru mutulinnyirire. Please, mugenda na kutulemesa abasajja abatwagala ati kakaseka twasaanirira mu kuyomba. Simbula embalasi. Badde ngamba bwiti. Ekisookera ddala bannange. Kantwala omukisa guno okwebaza Jasampa abagagga n'atannangira. Sibakuwa. Oyo omwana nze bamuweera ddala. Nibagamba bambi n'oyo omwana akola omulimu mulungi mumulabemu. Wano Mami Gadgets samukubira wamma Magundi. Samukubira lutalo lwa Gadgets. Nanoonya teyampa omusimbi okuyanzija wakabaata. Oba video ze nakola nga nazikoleranga wakabaata. Mwe. Sakwadde minisita kakkana. Yanzija wakabaata. Tebaganira mukisa kwa muntu. Kati ebyo byagamba abantu n'abawa pulaani mu ssente z'ataabakolera. Ngate ate no yandi bakubidde pulani nze sikirinako buzibu kabatakubira bagaggabe pulani wabula kye nnyinako obuzibu kugamba abantu nti tuli babi nze kyekino abanange nwanirira platform yange nwanirira linnya lyange etteeka erifuga omuntu omwavu asabiriza tokubira mugagga pulani ekyo nakigamba mu protocol y'abasabirizi toyina kubira mugagga pulani mbw ate wano walizimbye oba oti nedda mujjeko sente kuba gwe toyina kyoyito tomanyi tusirise ozukuke wankunda babasabudde dda ne musirika ne mwekumakuma timunange tusirikere abantu bagenda kira singa nkunda natubikkako waneno nateeko akalango wano wansi natubikka waneno ino just kamve nakole kamala okuva nako waneno yafugge ankunda yefuge
Mukasa agenze. Asiwuliriza ekigambo kankyogere mukiwulire bulungi. Gyasinera amakulusa ugenda basinga. Bino ebigambo ngenda byoga nera mannabi mugambye dda. Ebigambo ebituusewo olwaleero ebyakabata nabibagamba dda. Muyina nnyo ekisa. Abantu bakyabakozesa nnyo nga bayisaawo ebyabwe. Kati buno obudde bali mu basasula. Babakozesa ne mala okutuuka kye baagala ne babalekawo ne batandika obbavumirira gemazima. Muyina amaanyi nete mumanyi nti muyina amaanyi gammwe. Anze nyina amaanyi gange kyovola baseguya nnyo mbako ne wenkoma kubanga nze mmanyi n'omwana ne wafe nkyozaala omulala kati ke mmanyi ekyo. Mugende mudiringa n'abantu abatalina mirimu nga ye alaba singa pulandi wife akuwa ssente ye tagenda mmuwa n'obuzibu ne bujja. Wamateekako ne namba yo ngenda ku example ya baba nomugamba kati tosobola kumanya lwaki Jackie O ali ku app okitegeera sayinza okubanga ye bwate bwe munyumirwa bwe mwalina engeri gyakolamu ebintu bye efutwa obujja obutayagaliza abakadde nkidamu nti abakadde entondo mbi nnyo ayagala kimu ky'ekkumi gyasi mbi nnyo mbi ddala even me I'm going to building a church yes ogenda kutwala abakadde bakabata bannange queen woleka plan di wife kyankoze galu plan di wife ngenda na ku blocking anvaako following following ndikutaka kubanga nkunda genda tewali buzibu kuba bajjasi bakwano bange bonna barama so that's why the sirina buzibu siyo ne ulira ngomanyi bakita jasa teri antama bibi voice mukwano kutta kukimanyi okola nnyo olikadde amatoyo kuta nnyingi naye atebeerako ne wookoma naye anyway point yange leka mulangire Mukasa nze nagenda okukutegeera ndayira mpya Katonda nakutegeera mu bato ya alien skin era wansanga wano ku live yange nonjagala olw'omulimu gwe nali nkola nonjagala yegwa omuntu eyasooka wano ku internet okumpa sente zali ennyingi ze nali sikwatangako ng'omuntu azingabidde njogera ntya Katonda era ne sente ezo nagamba nje zikulamu ekintu nkirabengako nabikugamba nobikugamba tewanjagalira wakasa wansanga ku live yange olina ensonga lwaki wanjagala lwakuba nakuba emundu ya alien kakati ensonga gye wanjagalira nze sirinaamu nakuddawo ne ngamba mbu Mukasa asobola okunkyawa olw'okuba gundi kuba mmanyi ensonga lwaki yanjagala sisobola yansanga okunjagala ensonga njimanyi yansanga wano nga ntokosa mundu ya alien kati nze ngamba buli mugagga ali wano ngonjagadde lwakabaata mu mutima mulungi Jackie O agenze Jackie O agenze kubaje ebigenda okuddako tugenda kwetaagula muleme na kukyagala okusinga omuntu okubeerawo ng'okuba emimiro Mukasa n'atunda pani amala n'agaggawala kituufu ate n'omwana bw'afa ozaala omulala kati tatusibaako kanyaga kugamba musimanyi mumbasonyi we simanyi mukwatagana ni gwagenda okumanyira gwatwalira mu kabiina ke wano gwe yaleeta nze ngenzo genda ku live ze nga ndi munene nkulaga screenshot za live ze kuba n'abantu abatuulako ababeerako wemba nagambye nti kati njituddemu njiggala tagenda kutumanyira kuba emimiro tukuwadde respect tusirise fe abamu tuvuma twogera naye tukuwadde ekitiibwa tusirise tetugenda kwogera otufosinze okwogera buli bwe buweereyo ssaawa 11 ng'abantu bebase n'otandika anti kuliko abagagga b'omu America osiga sympathy ate wootusiiga ebisooto kuba sympathy yo gamba abantu naye togamba abaana abo bajja kuvuma abaana abo beesibeeko jja balaba lwaki atusiiga ekifaananyi nti tuli bantu babi nnyo ffenna ensi etumala kabaka kozesa emyaka gy'oli musajja mukulu wewe respect osirike bw'otasirika nja kuyimiriramu ojja kumpulira alla nze siyingira bato gye sisobola siyingira lutalo nga sisinzidde nja kuyimiriramu wakati be zaabike emipiira tunabe toyina kyongamba timu Jackie O yagambye n'okugamba mbagenda kukyusa erinnya bagenda kukyusa erinnya simanyi abo abaana bw'oba oyagala obba wa ssente ziwenze nzibawe gwotuzaala
Bayagala kwogera ko tagenda kututama buli muntu ayina ensonga wano lwaki ayagala omuntu. Yes, can I talk? Empisembi ababana bajja kuvuma yagenza okuleta ku live nabaddeko yagambye kampita Mukasa akubulira abaana wenojja bwe wazze ku live Salima na commenting nga ndi mu account yange eriko Justin 12 na commenting na kubuuza Mukasa ababana bali bakuvumyeko n'ogamba nedda kati bantu kibagamba betujja okuvuma nga nawe yasooka naffe tetukuvumangako public ekifaananyi nti ffe tuli babi tujja kubavuma ssaawa yonna lwaki alaga abantu ngu ffe tuli babi ssaawa yonna tujja bavuma olwokuba tuteekako erinnya ebbi Mukasa tewali byakusonyiwa wano tewali byakusonyiwa bagenda okuyomba ne Rama ensonga zaabwe mwe lwakuba mwali temuzimanyi abawo yakoze Salama n'agaana omusasula ng'amugamba okuba Pinki abawo yali akwana Pinki n'amugulira visa bw'agende simanyi Kasozi Sinai n'amuteekamu visa ne tiketi ne bayita ne bannamawulire n'agaana omusasula Rama yalina busungu bw'obuvuma abawo lwakuba mu abantu b'oku media temwakimanya kati ekyo kye beesibako ng'olaba yavuma abawo ky'oba olaba abawo kyamutuulamu era n'akwata ssente miliyoni 2 n'aziwa Rama. Kati amazima sawa gaveyo kati oli bwavayo nagamba ababana sawa yonna bajja kuyisamu egaali bajja kuvuma nze nkubulidde gwe besibeko jja bawulira lwaki osi omuntu mwawukane buli omasigaze emirembe todira banno basiga mpisa mbi siri ku byakabaata mu live yasinalama Tosiga banno mpisa mbi abaana bagenze bavudde ku live yo bakitadde nze mbagambye ndikadama Mukasa olumu ne bakaleti nenzukuka ngo omutwe gunnuma nnina okukola ne ngamba leero sijja kusobola genda tekitegeeza ne tugase mukakukulu ye kayogerako Mukasa miwa yange na musendi lwaki ndi kugamba gwe kubanga gwe abaddeyo goli wamu mu bagaga bwe boogera era nga yabaddeyo ayogera kati bagenda kuteekayo bagenda kuteekayo naye bagenda kuteekayo jeke balina ku ngalo we bati anti kati Mukasa bagenda muteekayo kabatatandika olutalo what you going to bannange nze anti kyeŋŋamba Mukasa otuyambe oteekemu etima mugagga yenna oli wadde ngende wakabaata labayo bana abaana tebalwanyisa kabaata tewali baana lutalo waneeno saayo Mukasa tetuli kulwana just that omuntu ateekamu etima alibi nze my point agamba abantu mbuno ababaana tobeera nabo ababaana kuzuka kumaca abaana babi bakyogabe ennamba yo lwaki mbangamba toyamba muno omanyi wacha wewe Kabaata yebaze ne yaleta TikTok Kabaata yali akuteko emitwalo 7 mu ngalo nga zze ku bubwe yali akuteko ku miliyoni 2 nga zze ku bubwe nga siza kumutuma ati genda wali sente yakomanga kuzira bakudduka wa mukiga nga baligenda asubula binyeebo kati afunye chance batadewo TikTok asobola no bala miliyoni 5 nga asabye ensabe tezirika abanja ngogamba bajawo TikTok Kabaata yagambye agenda kwewa obutwa singa bajawo TikTok era TikTok kwe kuvenda okupa olumbo olugenda okutta Kabaata ono agambye wama weeyogerere bw'ofa oba tokyayogera mbugukanula agaso gu Kabaata mumuleke musajja watu enaku yaluma Kabaata nga takimanyi nti n'omuntu alya ku nnyama ensava nga takimanyi nti n'embirizi baziwuuta supu kati atandise okutemesaako nga temumanyire Kabaata nalina kabaala ke kali eyo mu kyalo kali mu nsalosalo ne Haji lwakuba kabaala ke katunda n'embizi bakansindikira ekifaananyi edda nga tuyombye ne Kabaata omanyi abaana bano balina info zanyisamuko ku muntu wa wansi ayimirire oteekeko okoko ku kagundi kuka oiro omuntu wa wansi teyagana kuyimirira omuntu wa wansi wa Kabaata yagana oyimirira Jojo yamugamba nga bali ku live ne Jojo ngasitamye bwati yebeejudde Jojo namugamba zanyisa omuntu wa wansi tubalage nti eddagala lyaffe likola omuntu wa wansi yagana okuva gyali asula mu single room yensonga lwaki takiriza yagambye singa bagamba okujjawo TikTok ajja kwewa obutwa abagamba okujjawo TikTok mbegayiridde ebintu mubireke tetwagala kufiirwa nkolongo Kabaata yagambye agenda kwewa obutwa singa bajjawo TikTok mbuya n'alyawa
Yagambye n'alyawa. Yagambye banajjawo TikTok n'alyawa. Otema omugambo wabula. Ate bwe sitema mugambo naakola ki business gye nasigaza ya mumwa. Mwe mugula amaduuka gammwe, mupaakinge motoka zammwe kasita nange yange etambula. Namu bulungi nnyo teyeetaaga yadde ne service ntegeeza emmotoka y'omumwa. Bwe tutaayogereko olw'okubanga ebyo wasigaliza walemererwa nkimanyi. Tuli bize no tuli mukola tukusondera sente ove mu muzigo ate oyagala kutukyankalanya. Walemesa ne munno okola naye ne gulwama nagwo gusiru gulinga ttako balitwala kunyalisigalya amabega. Olekawo otyo omulimu ku lwakabaata. Mbuka naye kabaata lwakita meeting abantu you people. Rama yagambye mbu yegayirira kabaata ba meeting kabaata yagaana. Obala kubanga kabaata yeeyibula. Omanyi kabaata yakulanga musota. Aba yeeyibula. Kabaata muntu mukulu naye yeeyibula abeeranga muntu gwe bayiyeeko amazzi n'abembukako oluliba ku gundi. N'abali bagenza okusurprisinga kabaata yagaana ofuluma mu nnyumba. Yagaana okufuluma. Era omuntu kabaata gwe yali asinkanyeko yasinkanako Jojo yeeka. Naye abalala bonna yagaana okuba meetinga. Ne bwe baasiba 10 kabaata teyagenda ku poliisi. Baamukubiranga yeekweka. Jaja mukwano gwange, how are you? I'm okay, how are you, Daddy F? Kabaata lwaki takkiriza ku meeting abantu? Wallahi basiba 10 ne bakubira kabaata esimu kabaata yagaana okulabika. Ne basiba sefuko kabaata teyalabika ne tugamba ayi kirabika biki. Rama n'akubira kabaata esimu ba meeting kabaata yagaana. Ya meeting kwa omuntu ogwa Jojo nga tena yali agenze kunona maanyi ga kisajja agagaana okola. Bamugamba azukwenga ku machanga ayimye mbusimanya awaluleko bwati mu mbolo simanyi bwati bwajizinge nga bola madubala bwajinyenya kabaata tayima. Onkabya please joko live onkabya. Nakubiranga simu nga bantuusa location etata wala muntu oyo. Ne tuteesa ne tugamba kanzire Uganda ntandika okukola. Neninnye ennyonyi n'enkoma olunaku lwe nagenda ku live ye. Nangamba tovumira ku neno Bobby Wine ku live yange. Walina okungamba mu ka box. Walina okungamba mu ka box nti mulaboti tali kye sayita musalima kuba byonna nabikabiriranga ggwe. Nenza ate okunfuula omubi eri abantu abalala. Naye olaba Allah n'agabula. Ate bino bya media bijja ne bigenda. Nze sirina buzibu naawe lekera wabula kyensaba. Nzija mu kamwako nzoba tonziziza ku live yo it's okay. Wowa ate baba mwenna abagagga babadde bampa ssente temuddamu kumpa. Tulaba oba siibeerewo. Mwenna abagagga babadde bampa ssente. Nze nandisobola okukola live ez'ekiro that is competition nazireka. Nze ne wemba ne views 2 ziba zange I can do bangi nnyo abampita ku ma live neŋŋaana. We muba mwagala olutalo nange nsobola olutalo. We muba mwagala olutalo nange kati nsobola olutalo. Okay, relax. Nave kata nenfiirwa omulimu gwange. Nave kata nenfiirwa omulimu gwange nga buli kimu ntogoba na bwegobi. Neŋŋamba kanzire Uganda tuyiye Salima n'entandika osonda emmotoka nkole. Omuniga naye n'ateekawo emmotoka. Naye n'atandika osonda ennyumba. Neŋŋamba tuli mu competition nennyimiriza emmotoka yange. Nze ne bw'oba tonzizizza ku live yo. Nze sijja buli John Salima nali neekaseeko genda ku live yoyo. Nali neekase. Nakuba abasiyazi n'okutuuka owaayo obulamu bwange yampa ku protection yonna. Ne tukuba banna bingi nnyo bye tukoze wano eno byonna. Naye gwe wali olabyeko nga nsaba obuyambi bwonna eri omuntu. Nenge byo byonna views yazifuna nze sifunamu ye yafuna views. Ate nze saakolanga lwa views wabula nakolanga lwa kintu nga nkikola ku mutima gwange nga nkikakasa. Nye omuntu lwaki avayo n'agamba mbu togenda ku live ya Rama mbu avuma abantu. Nkoze ki Salima? Kiki nkoze? Binkabya, that's why I sent the request. Binkabya Rama, binkabya, you know me. Natekawo omulimu gwange ku lwa live eyo nenguleka nenzire Uganda. We nataka kusonda motoka nehe na asonda nemuleka kati cool down Rama, cool down Rama neda jeke kino kisuka nkiddamu mbagamba woba manyo badde ompa ssente toddamu kumpa
Webanga sente empalanyizo tuuka wano nti wajja ku live yange ezo live tozirinnyako gundi tomuwa osalirawo abantu ekyokukola tompa sente zo temuddamu kumpa wadde ekikumi kyammwe saagala ne live zange kale temuddamu basiibeerewo simulinaako buzibu jeke salima sirina buzibu ndi lofiti nnyo era simulinaako buzibu wadde omuvuma newe yasonda emmotoka nasirika neŋŋumiikiriza eyiye we yaggwayo ne mmaliriza eyange neggwayo sirina competition gye ndimu wadde era abagagga mu nnyamba mbasaba abali sayidi eyo mbasaba temuddamu kumpa ssente mbeegayiridde ndi mubi njabba vuma njabba labisa njabba wemula temuddamu na buli abadde ampa ssente ku kyonna kyonkoledde nsaba Mungu akuddizeewo ate nze omuntu gwe mwawa nsiiba mbasabira temuddamu kumpa ssente era salima abagagga bo bagamba abali eyo ebbali tebaddamu kumpa ssente saagala nkola okay kati calm down jakola live nasonda edduuka lyange ndifunye emmotoka yange njirina kati nkola saagala kintu ekikuluma ku mutima fenna tuli babi Rama, Rama, first calm down. Bireke, that's life. Bireke. Rama nze sikumanyi oba okitegeera natandika okuwa sente ku live tondabangako tekulabangako okitegeera I don't know you. So ebintu ebimu osooka n'olondako oba okitegeera n'omanya woogwa oba okitegeera nze Rama nakugambirawo ng'okyali kata nenkugamba Rama nja kukuwa sente oba okitegeera n'obwoba ng'otuuse Uganda nja kukuwa sente tolina lunaku lwe wali onsabyeko sente nze yeerowooza neŋŋamba Rama kwakuwa sente yaga sente meka nkuwa sente Rama oba okitegeera so beera n'abantu bw'oba owulira ng'oyina owulira you have something you're okay with it you just calm down leave the people that are not on you do your own things oba okitegeera biveeko do your own things kasite motoka wajimazeyo oyina nyumba osaba lwaki obyogera ku bireke ebbanja liweddeyo that's all do your own things Rama I'm open to you wangamba tojja bireeta ku TikTok what is this now yanga bireeta ku TikTok salima nina amaanyi ninza I can do anything newe kuba kweyambula twali lwaki bireeta ku TikTok fe basiru Rama, I told you, you have my number. I have your number. If you need anything, just come down. Calm down, Rama. Rama, if I don't have money, nakugamba soko kakani. Rama, soko kakani. Nakugamba Rama. No wabanga toina Rama. No wemanga sina. I will provide what I have. Nze nakwagala ng'omuntu oba okitegeera. Okuwa omuntu kiva ku mutuma oba okitegeera. Oli tagenda kungamba muno sikuwa sente ate ngano kuwa sente si azikola. I'm the one working the money. I'm the one planning to see how much should I give you. What's the so no one to stop me to give you money. What's the so everyone like don't give them time. Do your own things. Vera no muntu wongo manyi you know chino chimara. What's the it doesn't make sense. Kuba kati fenna tuli babi ku live ze yasooka yali 10 kati jasi mubi nange ndi mubi buli omu mubi ku live ye kyenzudde ensonga ya byanfuna nefe tetulina kye twagala fe munnange tuli lofiti nze sijja muvuma sijja kola kintu kyonna fenna tuli babi buli ajja ku live ye banayi mu nsonyi olw'ekyo olw'okuliyakitinga naye mwana obeerako n'ekintu ekikuluma kuba nze nasaddaka n'omulimu gwange we natuuka okudda Uganda muye natandika okunkubazi igino tanteekako takola bwati naye nateekayo emmotoka n'asonda nga imagine emmotoka yange nakagimalayo by that period singa emmotoka yange yaggwayo kuba twalina enteekateeka n'abaali bansuubiza okumpa akubira abagagga oyo temumuwa oyo temumukola bwe muti oyo temukola bwe muti nze ne wembasize ku live ya muntu mbeerawo zizo 3M ninga sasula mmotoka yange kati zize zifunidde ku live yange nzijja kuyiye zibadde kwange newemba nfunidde kunene emitwalo 2 newe gibeetaana I can survive naye amazima googerwa jjeke tuba n'obulumi bwaffe ku mitima n'oluusi ne mutusirisa naye kanjogere omuntu aleme gamba nti Rama mubi naye mukimanye naye ng'ekyasinga okunnuma nasuulawo omulimu
nengamba kanzire Uganda nga tutetenkanyiza ne Salimo oyo ne tugamba munnange katuddeyo ntandikwa kusonda akamotoka nkole airport. Nze I don't disappoint anyone. Era kamama yatandika ne milioni 5 nenfune motoka yange era natandika okola. Nze kyemmanyi babagaga abamu munansonyi wasikyayogera namwe, it's because nze sagala competition. Atenza I don't compete with them. Nange nandibadde nkola live z'ekiro kuba amaanyi ngalina ne due to the respect timunange oyo ye kisaawa zezeezo tuziwa respect ti omuntu newaaba mpise Rama jangu tukole live sirinya due to the respect gyemuwa omuntu newaaba akoze live mu budde ye bwakoledde mu sigirinya nti ye muwe ekitiibwa ye nga ye era simuyisaamu maaso ne munange omuntu waaba kuwadde ekitiibwa taba musiru ate ye kumuyisaamu maaso. Muntu najja ku live yo n'omuteerako message okuvaako oyo tomuwa ssente oyo tokola bwoti ate n'oddeeri omugagga lwatakuwadde n'ogamba oyo Rama yankuba amagi yakola bwati yanjogerera bagamba ebigambo bingi ate gwabikola ku live zaffe. Nze simulinaako buzibu ddeke Salima sirina buzibu ndi lofiti nnyo era simulinaako buzibu wadde omuvuma newe yasonda emmotoka nasirika neŋŋumiikiriza eyiye we yaggwayo ne maliriza eyange neggwayo sirina competition gye ndimuwadde era abagagga mu nnamba mbasaba abali side eyo mbasaba temuddamu kumpa ssente mbeegayiridde ndi mubi njabba vuma njabba labisa njabba wemula temuddamu na buli abadde ampa ssente ku kyonna kyonkoledde nsaba Mungu akuddizeewo ate nze omuntu gwe mwawa nsiiba mbasabira temuddamu kumpa ssente era Salima abagagga bo bagamba abali eyo ebbali tebaddamu kumpa ssente saagala nkola. Okay, kati calm down jakola live. Nasonde edduuka lyange ndifunye emmotoka yange njirina kati nkola saagala